Nobody promoter. Simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange. Because zesikolako naawe ndi oli promoter wange. Nkolaganye ne babbalamu, nkolaganye ne baketi ne babitex. Tubeera nga kona promoter wange. Nego buli lwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate nga zisiina kizibu naawe my brother. Nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu by'oyogera nga ne beetula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Nobody olaba njagala otegeere oba weetegerezebwa by'oyogera nti oyogera ebigambo ebitali factual n'oyogera ebigambo ebisiga obukyayi. You know, wakola ne Palaso mwakola business zamwe saaliyo, wakola ne Wizo ne mufuna emitwalo gyamwe saaliyo. You know, naye embeera gy'oteesewo eringa nti nakufuukira omulimu my brother. Saagala kugamba nti oba kati obanyawo tebasuubira nti bijja kugweranga mu maanyi oba mu social media whatever. Ankono bali njagala buno obubaka bukutuukeko. Nkwegayiridde byonna byozze nga onjogerako ng'onengeza ng'onfula ekitagasa ebyo tuyerabire naye ogenda kukomawo my brother. Si mutima mubi, Uganda efugibwa amateeka bro. Nze siina business naawe sina kinakukola naye oli awo buli lw'oyogera wooti n'ojja n'onteekamu erinnya lyange n'ompeebuula. Siirina kinali kukoze. No, but you know that I have never done it. Ne mwalwana ne bawizo ne mukyaka n'abantu. I've never been part of your story. So kyemani njagala nobody ategeere oba kinyala nobody ofunye obubaka buno bina bizoyogera bro mbiwulira ate era mbiraba bikome ku ebyo because muneeyongerayo ngenda ku engaginga nga nkubanja facts ku bintu byoyogera my brother. Neetondawo ng'omuntu nga nyimba nga nkola ebintu ebyanfula kikyendi kati guli mu kwetondawo mu kugezaako kulabika nti gw'omanyi nnyo ate nga tomanyi my brother. Nkwegayiridde nnyo eno video ngirekodinga nga mulanga nti sigenda kubagana naawe naye my brother nja kuyingaginga ojulire ebintu byozookola byoyogera. So mbadde nkusaba omutima omulungi okomaawo kuba abantu tonyiza nze kawula n'abawagizi bange n'abantu abamanya amateeka abali very willing okwambagana naawe ku bintu byeyogera. Njagala Nobert otandika okugenda eri factual vamu ebyo ebyolujeregerezi my brother. Bisigadde tewali mutawaana naye Nobert komaawo nkwegayiridde.